propaganda worldwide. Mu mawulire ge tulina essaawa eno agakafuluma ampuliriza breaking news agakagwawo waliwo amawulire agafuuse mu State House gano nga gakakasa nti General Muhoozi yawamba dda General Museveni yawamba dda General Museveni era bino byonna bye mulaba ebikolebwa mu ggwanga Uganda asalawo General Muhoozi bino nga bigenda maaso ampuliriza waliwo minisita wa Mwami Museveni enkya ya leero avuddeyo n'amunaabira maaso ono amugambye va mu ntebe mwenna ne mutabani wo muve mu ntebe y'Abannayuganda kubanga we twolekedde okuttibwa bye tukoze bingi bye tulina bingi bye tubbye bingi tebiri mu Uganda wokka ne bwe lwa Uganda tubinayo mbeegayiridde nga temwagala kulaba ku musaayi muve mu ntebe y'Abannayuganda ono nabyogedde minisita ogenda mulaba ebigambo ogenda bitegera wabula bino byonna nga bigenda maaso ekiri ekaseese ate kifumba mutuku Bannayuganda abasajja bano abakonjo basajja battu ne bakazi battu emikono gye bali ku mitwe ng'abaabulya ow'olugambo nga wenkoledde akatambi kano enkumi n'enkumi ez'abantu bano abakonjo zamaze dda oggobwa ku ttaka lyabwe ku mudumu gw'emmundu nga tewali agamba nti nno oba olina bizinensi esigalawo oba badde wazimba amaka gasigalawo oba badde olina faamu nga mulimu ente ojjayo mpale na saati mu bufunze okwatamu ebyanguwa kaakati nno bano babakoledde kampu enkambwe era nga kampu eno okusinza ku mawulire genfuna gongera okukakasa n'okulaga nti kampu eno gye babataddemu ate ekumibwa mmundu abagikuuma ab'emmundu si ba Salasini si ba Security si ba LDU wabula bagikuuma top security oba musajja oba mukazi oba mwana tewali muntu n'omu akkirizibwa kufuluma mu kampu eno wabula amawulire gano gamaze ne galinkinga era kampu eno ngifunye eky'omukisa omulungi obuyumba bwonna mbufunye ogenda bulaba ennaku abantu mwe bawangaalira amaziga abantu ge bakaaba kaakati nno mu kampu eno lwaki basenguddwa ku ttaka lyabwe ampuliriza inze naawe wabula mu bufunze oba ekitalo ennyo nkusaba vidiyo eno osooka ogimpere like esobole okudduka ku speedi eya yiriyiri information eno etuuke weeyina okutuuka nkusaba vidiyo buli agirabye sooka ogiwe like sooka ogiwe ekigalo ng'ekiri mu maaso mu kkooti y'ensi yonna Koni afuuse Koni azzeemu okufuuka Koni era nga wenjogerera General Museveni naye yagguddwako dda emisango ate ng'emisango gino tegirinda era emisango gino ampuliriza gya kulinyirya ddembe ly'obuntu jjukira nti gino gyawabwa Mwami Kyagulanyi kaakati nno ebya Koni olutandise okuzikira gino bagitusizza sooka oli ebigambo bino ate nkomewo tusimbule okubwikira bukulu obu district union Kasese na kutuzibo omwandambi esho omunyanyatsi wetu aliyakolamo omwatsi ono akatambi kano nkakomezza wano kuba nkimanyi bulungi nnyo totegeera lukonjo bano benkulaga Bannayuganda bano benkulaga bagobeddwa ne basengulwa ku ttaka lyabwe butereevu kifuba ku midumu gy'emmundu era nga bano tekuli n'omu yabadde yeyagalidde bano ebyabwe bye bafunyemu ebyanguwa bye bakutte era bye batadde ku mugongo ampuliriza ne balabika nga basajja battu bamaze okubeera nga baabulira ensi yaabwe ettaka lyabwe ery'obujjajja bwabwe jjukira nti eno yewali essomero eryalumbibwa abaagambibwa okuba abayekera ba ADF ne baggalira abaana mu bibiina ne babakolezaako omuliro era eno yewali essomero lyerimu ewali abaana abaddukira mu siringi waggulu abasajja ne babalumbayo ne babakoleza omuliro ne babakuba ebyasi bangi ne battibwa nga kigambibwa mbu ababatta baali bayekera ba ADF kyokka ng'era eno kye kitundu kye kimu ekyekaseese ewali olubiri olw'omusinga olwalumbibwa era nga no lwalumbibwa amagye aga UPDF abantu abawerako battibwa muno nga mwalimu abakyala nga mwalimu n'abaana era okusinziira ku jjeno eyakawummula amagye ampuliriza ono nga mukwano nnyo gwa Fred Kajubirumbuye yakakasa bye yakola teyabyejjusa okuduumira amagye gano ogenda okulumba olubiri olw'abantu bano olwalimu abaana omwali n'abakazi abattibwa abantu ebikumi n'ebikumi ne bafundikira nga bafudde era okusinziira ku bigenda mu maaso abantu bano abeekaseese kigambibwa mbu bagobeddwa nga bwe nkutegeezezza nga bwe nkunnyonnyodde ku mudumu gw'emmundu ngenda kukulaga akatambi kano kalimu oluganda wabula eyakakutte yabadde mwegendereza nnyo era njagala owuliriza ennyo ebyakabaddemu bitiisa lwaki mbikuwa olabe wetulaga wuliriza
Uliriza ebigambo bino kubanga wetwolekedde wano waliwo okulya n'okkomba essowaani. Bw'otunuulira abantu bano okuli abakazi abakadde, abaami abakadde, abakazi abalina abaana ku migongo, ensawo zaabwe ku migongo, kaakati nga kitegeeza abadde alina ennyumba ye yagireseewo, abadde alina bizinensi ye yagireseewo, abadde alina faamu nga kuliko ebisolo bye yabireseewo, abadde alina amamotoka yagaleseewo. Nkugambye bano babakuŋŋaanyiza Kirindi okusinziira katambi kano n'ebikalimu bakuŋŋaanyiziddwa Kirindi. Kaakati nno bano ne babeeranga ku kifuba batwalibwa ne bateekebwa mu kampu, era kampu eyo mbu ekuumibwa Mmundu. Emmundu abazirina si bano ba local defense, si bano abasalasiini, aba security guard, wabula security eri top security yekuuma abantu bano. Tewali kufuluma, alwala n'afa aziikibwawo, ayagala okuvaamu, ayagala okufulumamu liba ssasi lyalya. Kansoke nkutwale katono nnyo nkulage nkulambuze kampu eno obunene bwayo bwe yenkana, enfaanana gyefaanana, ennyumba ezigirimu, abantu abazisulamu. Ampuliriza ate tukomewo. Jjukira nti wano waliwo okubalukawo endwadde. Enkuba singa etandikira wano okutonnya, endwadde okuli ne kolera ziba zigenda kubeera nga zitandikawo, kubanga bano tebalina ttooyi, bonna bagenda awo we babeera. Bino byonna nga bigenda mu maaso, saagala weerabire. Ani abikola? Bano bannansi nga ggwe, bano bannayuganda nga ggwe, abaalina amaka gawedde emirimu, abaalina bizinesi zonna eziwedde emirimu baagobwa. Sooka olaba katambi kano nkomewo. Fulumira watuleese aliwa onajja tusika. So all these people are from one area or different parts? I think they're different places. Okay. So we understand that all of these blocks together, you can't get out. Bw'omala okuwulira ebyo era nga n'okubiraba obirabye ate butereevu nnyo, njagala nkomewo obutereevu nnyo olaba omukyalo ono. Akatambi kano tuzze tukabalaga nga tukaddiŋŋana enkya n'eggulo, kubanga ddiŋŋana amawolu yagajjako omukkuto. Njagala nnyo kino kibeere kyakuyiga. Bw'oba ogoba musajja munno oleka mwezi n'akuzza, era ennungi tezikya bbiri. Tewali mbeera ya luberera maama wali esuti zirandi, tewali mbeera ya luberera muganda nkakeeto. Kaakati nno ono eyeewaananga okuba n'obutitimbe obw'essente, era ng'ono yatuuka n'okulangira ffe abali mu bibiina ebirala aboogera ku nkyukakyuka, aboogera ku bintu ebikyamu ebikolebwa, ng'omukazi ono tabiraba yadde n'akamu n'akatono, n'atuuka okugamba ekyo kye bayita NRM, ng'alaga ssente empya n'enkadde, bando ne bando. Era ono yatuuka n'okuddaala ng'agamba mmwe abatali mu NRM mulinde olwammwe lulijja, naye ffe essaawa zino kino kye bayita NRM. Era ng'ono wenjogerera ampuliriza baamukuba ekikono ng'essaawa zino eyalowoozanga nti presidential advisor tasobola na kulaba mwami Museveni waalinnye, tasobola na kusembera ku mulyango gwa gate ogwa State House, tayinza na kuba ku ssimu ye omukulu n'agikwata. Anti ono yamweyambulira lunyenga ali e Masaka n'amugamba gwe sikyakwetaaga, mu bantu be nneetaaga gwe toliimu, wafuna dda ssente oli mugagga, tokyalina kyonjagaza, sina kyenkwetaaza, toddamu kunnoonya. Jjukira ono yavaayo n'ategeeza nti bw'aba ayagala Museveni agenda ne bamukuba ekikono, amaze emyaka n'ebisiibo tamulabanga. Era nga wenjogerera ono batuuka n'okutwala enjuuye n'atuuka okukabatwawa nga entulege, naye nga tewali ayamba, kubanga nga bw'omanyi okalya ddakaddadda envunyo ogirira mu katiko. Kaakati ate yo neekola tekola nsobi bweto neekutega mu ttaka nayo neekubwebwena. Kati ebigambo ebyayogerwa ng'omukyalo ono ng'akudaala
yafundikira afunye mu maziga nga boolabye bali nga tasobola kwogera ku kigambo nga kiri ekitwala bali wabula ng'ono byalaba Few moments later. Catherine Kusasira ayina ebimusumbuwa ebimusumbuwa ge mabanja yakwata ennyumba ye n'agiwa banka n'agigamba mu mpesene nzitege mwena aleemu luli walinga okubira daddi n'akwata kadaddi takyakwata oba yakyusa nnamba oba office yagisembula njagala kumanya exactly kiki ekikutuma n'okwata ebintu ebyo byewakola mu ntuuyo mu ndongo byotajja bya bufuzi n'obiwaayo ku nsonga y'ebyobufuzi wakyamukamu Chenyiza kugaba bakwa nti buli oyogera kutwala nyumba mpulira pain as a person ebintu ebisinga byenakola nga Kathy byenakola nga sitting politics ebitono bitandise okugenda kati mbanyina mba mpulira obulumi mba mpulira pain Jesiza kunyonyola omuntu omulala naye nga mukyona kijjira okuba nti waliwo obulumi obwenjawulo nti bakulwana eno ne bakulwana eno wesanga ng'oli wakati nga you just there nina pain as a person nkulaba oyogeza bulumi amaziga gajja lwa nnyumba bagajja lwa kulwana oba amaziga ga nyumba mabanja bantu bokote ne batasiima oba abakulwana eno internet teyerabira internet never forget era tolowoozanga nti okudaala weewaana okajjalata ku bannayuganda nga byokajjalata byeweewaaniramu obiteeka ku internet n'olowooza nti guliggwa gutyo tegusobola kuggwa bwe gutyo kakati nno nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa waliwo omusajja azukusiza ebyama era omusajja ono aleese bwino ono akakasiza ensi n'agamba nti okusinza ku mawulire agagenda mu maaso mwami Museveni yaggyibwa dda mu ntebe y'eggwanga Uganda era si ye pulezidenti ono gwe tulaba si ye pulezidenti wabula ono yasigalawo nga ceremonial president. Ceremonial president kitegeeza pulezidenti wa mikolo Museveni agenda kusinkana bakulu bava bweru Museveni yabeerawo waliwo okujaguza kino na kiri Museveni yabeerawo waliwo okwewandiisa kwa NRM Museveni yabeerawo naye nga obuyinza mbwa amazima ga Katonda mu ggulu emisana tteke nga n'obukubakuba butonyerera omusajja yabumujjako dda mbujje n'omuhozi Kainerugaba era mbwe bigenda mu maaso byonna ono yabiddukanya era kyova olaba okuwamba abaana aba National Unity Platform abenjawulo bonna ne mwami Muhoozi avaayo n'atwitinga nagabo nze mbalina bali mu basement yange bayiga Lunyankole mwami Museveni tasobola kuvaayo yadde okkonda eminga yadde okkolola yadde okubako kyanyega ku nsonga eyo atunula butunuzi ngera omuntu gwe bawambako edda obuyinza omusajja ono avuddeyo n'ategeeza gwe ngenda okuwa ng'ono agamba nti na bano ab'amagye boolaba bonna abaaliko bakina General Katumba Amala bakina Muhoozi David n'abalala kaakati no kigambibwa mbu okusinziira ku bigenda mu maaso omukulu ono ne mu kuwummuza yatowa order era ne mu kupromotinga oba promotion era omukulu ono yasalawo ani alina okulinnya ani alina atalina kwongezebwa madaala ani alina okusigala waali ani alina okufuna promotion kaakati omusajja agambye bwe yakubye ettooki n'alingiza n'anaanula obulago n'alingira munda mu State House nga mwami Museveni atudde ku ttaka nga General Muhoozi entebe ennene ey'Abannayuganda omusajja nga yagirimu nga kino kyongera okubeera nga kikulaga ebibaddewo mu kamyufu aka NRM bonna ababaddewo ng'abakadde era nga balaga nti bo ne General Muhoozi Kainerugaba tebali makambugu abali mu NRM abasinga abantu 4.5 ku 100 babasudde ku ttaka era mu kulonda be balonze okulira NRM mu bifo ebyenjawulo ntegeeza akakiiko kali ak'okuntikko akasalyawo eggwanga Uganda balonze abo abakolagana ne General Muhoozi Kainerugaba nga kino kyongera okubeera nga kyoleka ebigambo by'omusajja ono
byogenda okulaba byogenda okulira ebigamba amakula ebizito ddala mujja kunsonyiwa wadde ng'omusajja ono alina olulimi lwakozesezza lw'essandiyagadde ku mukutu gwaffe kubeera nga tugukozesa kubanga NUP tuli bantu bampisa wabula sibadde na kyakkola mbadde siina choice siina alternative nga message eno information eno nyina okugibawa mugiwulire mugitegeere kaakati nno nenkakibwa oba nempalirizibwa okuleka akatambi kano katambulenga bwe kali mpola ebigambo biwuliriremu nga bwe biri wabula we bisobye olulimi we lukyamye wonna mbeetondedde munansonyiwa naye nga information eno omusajja gyaleese ebadde tukwatako abantu bangi bayogera yabuvuddeko nti General Muhoozi ajja kuwamba mwami Museveni ajja kumuwamba bino byonna bizze byogerwa abamu nga babibuusa amaaso wabula nga abalala babikkiriza nti mwami General Muhoozi yandiwamba taata we ne bagamba nti tewali kulonda okwa 2026 wabula wano wetwolekedde ate kiraga nti okulonda weekuli naye okusinzira ku mwami ono agamba si bya kumuvuunika buvuunisi nti amuggyeko amuteeke mu kkomera amusibe yamuggyako obuyinza bwonna ye n'amulekawo ng'amulekedde just kitiibwa butiibwa naye ng'ebikolebwa byonna ebikolebwa nga pulezidenti General Muhoozi mbu yabikola njagala owuliriza bulungi nnyo as a matter of fact Museveni yakwata obuyinza n'abuwayo wa kitabani kye nkiddamu wali abantu abalinze balinze Muhoozi bamulinze embaga musajja ajja kujja presiding over affairs z'eggwanga Museveni olwalewo aliwo ceremoniously kubanga ceremonial president instruments of power yazikwata n'aziteeka mikono gya kitabani kye era kyekiwaninga affairs zonna ezisinga ez'omu ggwanga n'amuteekamu n'amugamba kuzimba system yo zimba abantu bonze n'agenda okuvaamu nolwedde omaze oguluminga gavumenti yo kyova olaba nti bagamba bannamagye bonna abaali bakomandinga amagye ba CDF abavaako bakatumba Wamala bajje n'omuntu bajje n'Nyakayirima Wakindi Mbagi Wakindi David Muhoozi bonna tekuli yali alina buyinza era kuba tekuli munnamagye n'omu ya promoting bo bantu abo we bali in charge ne bakolanga ba CDF Museveni wamala okukwata kitabani kye n'akiwa obuyinza n'amuwa obuyinza bonna mu nsonga za security era Muhoozi n'abanga asobola promotinga bannamagye n'abaranka naye wali lutabayisiro okuba amaze oteeka ku mutabani we naye wali omulimu gwa kyali mu mikono gya Museveni kyo yekka owulya muganda wange kati mu ekyo ngeza kusigira ekifaananyi wakola likyafo gye yakoze mu ttaamu eno walabira bonna bali mu PLU nga bayingira gavumenti ba Baramu ba Nyamutoro ba Lilian Aba nga bayingira lwaki ashepinga gavumenti eyiye era Museveni kamutanda n'addamu n'akola cabinet yonna tugeza byakalo ne tumukkiriza okubba na yeeyongerayo ebisanyi tugeze mbwa agenda fuga ttaamu eddako mu cabinet eyo Muhoozi bajja kulonda ababe ng'ate Museveni ye president nga wali ceremonious because nagamba ffe tula state ya Museveni ey'obulamu bwe death is inevitable aging is inevitable atuwantu ffenna tukula buli lunaku oluyitawo ate era ffenna atuwantu tugenda kufa kuzanyiriza okubuza patogwe tolifa nange nja kufa era buli lunaku olukya ffenna naawe ndaba oba osemberera ntaanaayo kati siri mu kumwokinga naye okukula it is inevitable newe okirwanyisa okufa it is inevitable kati Museveni agezaako okulwanyisa ekintu kino naye physical state y'obulamu bwe ffenna tusobola okugiraba health status y'obulamu bwe kigambibwa nti alina omusawo mu Germany ali mu state house awo kyova buli kamu tokonna akeekengera ye atigimbula bannayuganda ye buli kamu konna akeekengera buli kamu onna akeekengera buli wagenda masiki neefuuka masiki sikwata ku kino sikola ntya beera mu distance bwete ne bwete buli kamu ye ate okufa okusinga omuntu omulala yenna kyokka ye ku buli lunaku atigimbula bannayuganda buli lunaku naye lwaki kugamba ekyo at one time mwamulabako ng'agenze mu ggwanga lya Rwanda waaliyo Commonwealth I think conference mu biseera bya Borison ng'alina kye bayita urine catheter ng'ojjako okutambula n'ekitooyi kye kyagenda azunga nakyo n'atuswaza buli wagenda e Kenya e Tanzania buli wamu wonna n'ozunga ne guttooyi ku street z'e Nairobi ozunga ne guttooyi because obusa bumuyita mu buyisi omusulo gumuyita mu buyisi kati alina ne ka urine catheter akakwata omusulo nga gumuyiseemu takyayinza kutuula wantu n'amala essaawa mu busulo tegunnamuyitamu kyovulaba
mumulaba nga yambala agasaati aganene n'agapala aganene nga tokyakalaba naye kabaamu wano kugulu weekali katontemu yali e Rwanda nga kali visible. Ekyo kyonna they are indicators ebyobulamu bwe buli mu kudeterioratinga. Kati bali bawangaala nabo baate bamulaba okutusinga bo balina nerekodizize kyayimiridde bwati buno bwe bulwadde bwalina maybe ajja kufa bwati maybe bwati no bwati kati olwokuba nti baba bamanya in advance sitatasi y'obulamu bwe beetegeka nga bukyali. Kati kikyo bali mu kukola muliriza Muhoozi bukya afuuka CDF emirundi emeka gy'omulabye ng'alinnya ku kitebe ky'amagye embuya ku headquarters z'amagye aga UPDF. Meeting zonna zaatuuza eya command chief of staff meeting hailaka ya gwe y'amagye zonna zituula ku kitebe kya SFC which is a subset literally of the national army under normal circumstances. It is supposed to be a subset over a unity y'amagye wansi kana kubeera kali akali munda wakati wa naye meeting zonna azituusa ate ku eno headquarter ya SFC. Lwaki Museveni mubava mu nsiko yagamba sale amagye gammwe agagannira njagala gerezinga gajja osigange gammwe mbu sale gago nammwe Abannayuganda ngera Africa nga muyitibwa ebyakoni nagamba gali galemedde defeatinga koni nyina aleeta agage amagye gayogerako ne mu kukyusa erinnya nnira okudda mu UPDF mbu nga bawa ensonga mwayagala professionalizing amagye ayingize ba professionals abenjawulo bayinginiya badokita bani baloya mbw abayingize magye nalemitinga elements ezo zonna enkadde ne babushi woginoza abasinga n'abatta 27 nja kuleetera wano listing kulage Museveni batandika nabo olwalewo waliwo bana nene kwaba bana kuliko ye ne Sali Musale gwe bali 2 mwasitu bonna bafudde baweddewo lwaki tofa gwe ne musajja wo Sali. Waliwo Bannayuganda ababadde bakyebuuza nti ddala musajja ono Mathias Mpuuga akolera mwami Museveni kaakati ggwe abadde akyayira okubuusabuusa jangu owulire ebyama. Jjukira nakoledde akatambi olunaku olw'eggulo ne nkuwa alipoota era n'endagaano ezaasayiningibwa wakati w'abasajja bano ne General Museveni mu State House. Kati endagaano ezo zitandise okubeera nga zeeyoleka era wano zitandise okubeera nga zifuluma. Njagala nnyo owulize akatambi kano ke ŋŋenda okubeera nga nkuteramu. Ebyama ebiyitirivu ennyo byongedde okulanda. Mwenna mukimanyi nti DF y'ekibiina ekya Mathias Mpuuga Nsamba era ekibiina kino yagamba mbu kivuganya mwami Museveni era ono agamba mbu tebalina wa opposition yenna gwe batunuulidde oba gwe bavuganya mbu kubanga tewaliwa opposition n'omu ayina ntebe abasajja bano gye baagala. Kaakati nno ebyama byongedde okulinkinga. Nzize mbategeeza enkya n'eggulu nti ennaku z'omubbi ziba 40 mugandange kakeeto. Kaakati nno eza Mathias Mpuuga zaaweddeyo dda bamwanise bamwanjadde ampuliriza alinga mutere. Kati bino bwe mbikoledde mwenna mujjukira eggulo mwami Museveni abantu abamuddizayo okumusemba okwesimba okuba president babadde bagenda mu wali eri maaso okubeera nga beewandiisa ku kitebe kyabwe kya NRM era muno mwagidemu n'omusajja amanyiddwa nga Alien Skin. Jjukira nti ono azaalumba ekitebe kya Nuupu omulundi ogutali gumu emirundi gisukka mu 2 era ng'ono buli lwajja ku kitebe aleka alina kyakozeewo oba oliawo ekiraga okusoomooza. Kyannaku nnyo nti ono ajja n'alumba NUP naye ng'ate abamukuuma bakutte emmundu mu bufunze nga basirikale bennyini ate balinga be bamugamba nti genda olumba ekitebe genda okole effujjo. Kati ono yalabiseeko eggulo mpuliriza bulungi yalabiseeko eggulo ku kitebe ekya NRM nga y'omu ku bazze okuzayo empapula ezisimba General Museveni okwesimba okuba president 2026. Wabula saagala weerabire Mathias Mpuuga bwe yali ateekawo ekitebe kye ekibiina kye ng'akitongoza nga bw'olabaawo yategeeza nti omusajja ono omu ku bakozi baakola nabo mu DF munda era n'ategeeza nti omusajja oyo yali awereddwa omulimu ogw'okubeera ng'atumbula bannabitone mu kibiina kino ekya DF mu bufunze ye minisita owa arts mu kibiina kino ekya DF. Bw'abanga ono Alien Skin bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okukolera mu kibiina kino ekya DF ng'akola nga minisita mulamba ku nsonga z'eggambye ez'abannabitone kijja kitya ng'ate omuntu alina ekibiina ekikye ate yagenda okusemba emikono mu kibiina ekya NRM
otegedde bulungi nnyo. Kaakati nno ebigambo bino era ebbaluwa eyo gy'olaba ampuliriza tugenda bikunyonyola, ogenda bitegeera nnyo nakugamba nti ku AKTV Media Uganda abeerako tosigala kyekimu, tukwata amawulire gennyini g'olina okubeera nga ofuna, g'olina okubeera nga omanya, oba ebigambo by'olina okubeera ng'otegera ne tubikuwa. Tetulinga TV za kuno zikuwa by'otayagala ne zikulaga by'otayagala, so nga ate by'oyagala ffe tubina wano. Sooka owulize ensonga zino mpola tukomewo. Mulwana Patrick abasinga gwe mumanyi nga Alien Skin y'omu ku bikonge NRM byesitudde okuzzaayo emikono egisemba okuwandiisa General Yoweri Kaguta Museveni okuvuganya ku bwa president mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Omwami ono alabiseeko omulundi ogutali gumu ng'alumba ekitebe kyaffe Makerere Kavule okukolerawo obuvuyo mu lukwe lwe balimu olw'okwagala okuggala ekitebe kyaffe nga tunatuuka mu kalulu lwakuba mission ekyagudde butaka. Wabula kyessaagala mwerabire ekikulu kyenjagadde obbajjukiza nti Mulwana Patrick y'omu ku bakulembeze abaddukanya ekibiina ekya Democratic Front. Yalondebwa President owa Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba nga yakulira Arts and Culture oba nga yatwala bannabitone mu kibiina eky'omuti Sseddugge Democratic Front. Ku mivuyo gyonna gye bazze batukolako n'ekikolwa kye ekirabikiddwa olwaleero, gwe Munnayuganda okyabuusabuusa abali mu kibiina ekyo bakolera ani? Kubanga Mulwana ku kavuyo katukozeeko Makerere Kavule olwaleero nga yawerekedde signatures okuzizzaayo mu Electoral Commission, ate nga wa Democratic Front era nga mukulembeze, kati gwe Munnayuganda ggula amaaso wetulaga obenga olabayo. Ggula amaaso gye tulaga obeere ng'olabayo. Bino bye byaliwo nga Mpuuga alangirira Mulwana Patrick Alien Skin ku bukulembeze. Alondeddwa ng'okulemberamu bannabitone mu kibiina kya DF. He is our Secretary for Arts and Culture. Ebintu bye bijja bulungi ekiruubirirwa ky'okununula ennono yaffe n'okutereeza abavubuka baffe abali mu kusanyusa naye n'okutegeera nti okusanyusa abantu kikoma kusanyusa naye n'okuyeza ennono yaabwe. Sebo obuvunaanyizibwa obwo bwakwasiddwa ate n'obukkiriza wassaako n'omukono nti ojja bukola n'obuvunaanyizibwa. Kati tuddeko emabega. Mu mwaka ogwa 2015 nga twolekera akalulu ka 2016 omukago ogwa Democratic Alliance lwe gwatandika nga gulimu ebibiina ebyenjawulo omwali Democratic Party basemba era ne basimbawo presidential candidate amanyikiddwa nga John Patrick Amama Mbabazi. Mu kuleeta Mbabazi e Masaka, Mpuuga ye yakulembera olutabaalo okujja okukakasa bannamasaka nga bwe baali balina okuwagira John Patrick Amama Mbabazi ku bwa pulezidenti obw'eggwanga ng'ali wansi w'omukago gwa Democratic Alliance wansi w'ekisinde kye ekya Go Forward. Wabula gye buvuddeko emabega, NRM yabadde mu Delegates Conference. Eno video gy'olaba y'ey'omwami John Patrick Amama Mbabazi ng'atuuka e Kololo mu Delegates Conference eya National Resistance Movement. Era okyabuuza nti Bampuuga bakolera ani, naye gatufubye obbannyonnyola ebintu bino mugaanyo bitegeera. Era gw'okyali awo okyalinda twongera okukunnyonnyola bano abantu bakolera ani. Kale mukwano gwange atambula n'omukutu gwa AKTV omukutu omwagulanyi, nkwebaza nnyo weebale nnyo obutassa mukka Sister Marie obutakoowa kubanga bino bitukwatako nnyo. Mwenda mujjukira omwaka 2009 Ssaabasajja Kabaka lwe yagaanibwa okugenda mu ssaza lye ery'e Bugerere
okitegedde. Kaakati nno wano waliwo okulya n'okkomba essowaani era kabaka olunaku olwo yagaanibwa ogenda eyo e Bugerere. Museveni lwe yamanya nti bannayuganda naddala abaganda n'abo abaagala obuganda tebaali bangu. Wano waliwo okwekalakaasa era ogenda okakkana ng'abantu abakwata mu 30 baali bamaze okubeera nga battibwa. Wuliriza, abantu abakwata mu 30 be battibwa 29 ku musaako ku lunaku olwo. Mwami Museveni lwe yalemesa Ssaabasajja Kabaka ogenda e Bugerere. Ono nga yali alumiriza nti e Bugerere gye yali alaga waaliyo kabaka waayo amanyikiddwa nga Ssaabanyala era mbu ono Mwami Ssaabasajja Kabaka yali tamaze kubeera ng'afuna olukusa mbu olwakabaka oli ow'Abanyala. Kaakati no ono n'amugamba wali togenda gendayo kubanga mbu wandibaddewo ekittabantu kubanga kabaka yali agenze kusinkana kabaka ate mu bwakabaka obutaali bubwe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala owulize omusajja ono agassemu n'ebyekaseese era ng'ono agambye Buganda bwe baba nga baayagadde basobola okugirumba ne bagisaanyaawo nga bwe baakola olubiri lw'omusinga olw'ekaseese. Era ono ategeezezza nti okulumba olubiri lw'omusinga olw'ekaseese teyali nsobi, bakikola bagenderedde kubanga buli bye bakola bibeera ku pulaani. Kati njagala okitegeere buli kyolaba ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, ono mwogezi Ofono Opondo agambye buli kyolaba tukola tukikola nga kiri ku pulaani, kibeera well calculated. Tumala kibazaamuko ne tukirowoozaako ne tukyogeramu ne tugaa kino tukikole oba ne tukikola nga kyategeeza ebirumya bannansi babikola bagenderedde n'ebyo ebimalamu bannansi ampuliriza amaanyi okubajja ku mulamwa babikola bagenderedde. Njaga nnyo butereevu nnyo nsooke nkuzeeyo mu mboozi eno kubanga lwaki nkuzeeyo mu mboozi eno waliwo akatambi ke njagala okuwa nga kano katambula na kano ng'ebyange bw'obimanyi. Wuliriza nnyo owulire ejjoogo okusiimula etoomi okujooga basajja mmwe mujooga. Bannaffe ab'Emengo bo balowooza nti bo ab'Emengo mu Buganda balina obuyinza amaanyi agasembeyo. Nedda, njagadde okumanya obanga omusaayi ogwayika oluvannyuma lw'okusala gwa gavumenti bakwejjusa. Opondo n'akakasa nti buli ekyakolebwa gavumenti ku olwo kyali kigenderere era tebakyejjusa. tabikola accidentally. Kyova olaba bano ab'ebukonjo bwe bagezaako okukola bye bali bagezaako okukola, tetwalumba enkambi, tetwalumba lubiri. N'olwekyo buli kye tukola purposefully. Abantu 563 n'omusobyo be bakwatibwa ne baggalirwa so nga abakunukkiriza mu 30 baalusuulamu akaba naye oluvannyuma lw'emyaka 3 mu 2012 baali basigadde 11 era kkooti n'ebejjeereza emisango. Kyokka omwogezi wa gavumenti agambye bangi ku bo gavumenti yabasonyiwa busonyi. Era kyova olaba ne mu kkooti gavumenti obujulizi bwagibwa baabavunaana obutujju kugenda okutuuka mu kkooti ng'oli bwe baleese alumiriza muntu kubba mufaliso. Pulezidenti yakozesa prerogative ye nga pulezidenti n'alagira kkooti ebadde. Mu nsasagge eno rediyo y'obwakabaka Kyabasa akabozi ku 2 ne rediyo Sapienza zaggibwa ku mpewo, kyokka nga Kyabasa kyagitwalira omwaka mulamba okuzzibwako. Tegajja kunyumira gavumenti so nga tulowooza nti kigenda kutwala oba olunaku lumu ate enkeera naddala nga kabaka agenda kati tulowooza nti gavumenti neeba ekyasibye redi. Mu Ntenvu wa 2015 kkooti etaputa ssemateeka yakawaŋŋamulanga gavumenti eya wakati bwe yali esiimuuliza ettoomi ku nfuga eya ssemateeka n'etuuka okutangira Namunsi okutalaga ekiswa kye. Naye oluvannyuma lw'emyaka 10 ekyaliwo kyayigirwamu kikunjuyi zombi. Waliwo society surviving olw'okusirika the world over. Ndowooza Mengo ye option gye yatwala. Olagana saagala kujoogerako ng'ennungi kubanga bwana Museveni tabeerangako straight, si mwesiimu. Bino byonna twabigonjoola nga tuyita mu nteesaganya era tulina schedule ne timetable. Bwe butuukidde olwaleero nga kabaka. Kaakati nno abasajja bajooga akugambye ate bakola nsobi. Buli ekikolebwa bakikola bagenderedde. Buli kyolaba kikolebwa mu bugenderevu, tewali kikolebwa mu butanwa. Tewali kikolebwa mu butanwa. Buli kyolaba wano kikolebwa kigenderere, kikolebwa kigenderere. Era tolowooza bannansi abawambibwa, ababuzibwawo, abasibwa, beppo n'abo abamu abafudde bikolebwa by mistake, bikolebwa kagenderere ng'omusajja bw'ategeezezza ono Ofono Opondo, omu ku basajja mu NRM ate abajoogerera. Bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala nnyo tusiime omusajja ono wadde nga mukazi we
oba tubireke ebyomukyala tubireke njaganye tusime omusajja ono enfunda nnyingi nnyo zazze ng'alabikako ku mitimbagano ne ku sikuriini ez'enjawulo ng'omusajja ono advocatinga nkyukakyuka ng'omusajja ono alumiriza enfuga embi eri mu ggwanga Uganda ng'alumiriza ekiwamba bantu ng'alumiriza ekibba ttaka ng'alumiriza okutulugunya bannansi. Omusajja ono yeetaaga awaadi, yeetaaga kusiimibwa kubanga bannayuganda bangi naddala abo be tulabye abayita abasawo ab'ekinnansi nga bonna buli avaayo awoza kigambo kimu awangaale Museveni muyina okulonda NRM. Bonna abasawo ab'ekinnansi ono yekka ye yabavuunuka n'agamba sisobola kubeera nga ntambula n'omusajja ono wadde bino byonna weebiri tusamira nga bwe tuwagala, tuziika abantu nga bwe tuwagala, tukola buli kimu nga bwe tuwagala, naye waliwo ebitatambula bulungi ate omusajja ono n'abyogerako. Bangi banaddiini mwabalaba baweebwa amamotoka amapya, bakabaka baweebwa amamotoka amapya. Bino byonna bye bandiyogeddeko ne batuuka okubeera nga babituulira n'okubeera nga babisiriikirira kakati olw'amazima ne gafundikira nga ffe tulina okubeera nga tugogerako ate nga amaloboozi gaffe matono nnyo bw'oba ogeraageranyiza ku maloboozi ag'abasajja abo abaloyi b'emyoyo. Era abaloyi b'emyoyo abava ne boogera ku bikyamu ebikolebwa tubeebaza nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba nti kino kikyamu ne mukyogerako, okulaba nti kino kituufu ne mugamba ekyo kigende mu maaso. Kaakati nno n'omusajja ono ye omu ku basajja abo be tulina okubeera nga tusiima n'okubeera nga tubeebaza n'okubeera nga tubalowoozaako nti ate ono y'omu ku ffe. Mwami Kyagulanyi yategeeza omuntu yenna oba temufaanaganya ddiini oba temwenkanya myaka oba temuli ba tribe emu, naye kasita abeera ne message, kasita abeera n'enjiri eyo eyambako okukyusa ensi yaffe aba munnaffe, era message eyo mugyongerangayo. Saagala onnenye olwaki nakinaki message eno ebadde erina okwongerwayo etambule ensi egiwulire. Nakutegezeza nga tutandika
nti waliwo minisita oba yali prime minister owa Mwami Museveni amugambye nti ekimala kimala. Ekita ekitava ku ssengejero kifuuka wankindo. Bye tukoze tubikoze, bye tubbye tubbye, bye tulidde tubiridde. Waliwo akaseera akakazigizigi. Nze akaseera kantukako Bungereza. Abantu bwe bannumba ne beekalakasa mu ddwaliro ne beekalakasa ku hoteri kwensula ate nga ndi mulwadde nga sayina kyakuzzaako. N'olw'ensonga eyo nkusaba bannayuganda bangi buli mu nsi mwebali mwolowooza mwogenda okuddukira bajja kukusangayo. Wandire kulidde wandiresse ensi eno bye tukoze tubimala bitumala ne tugenda n'ebyo ne tuleka Uganda ng'ebanjibwa ebbanja lyebanjibwa ne tutayongerako birala. Wabula Museveni akyafuuse kyesirikidde. Ebigambo by'omusajja ono bye yayogedde butereevu njagala mbikutwalemu obiwulire ng'agamba mukulu munne ekintu akite. Amaama babazi yabagambye nti nze ndaba kyekiseera tuweeyo obuyinza tusevingeko ebitono bye tulina. Olw'ensonga tuludde mu buyinza, bannayuganda batulinako obukyayi, batulinako obusungu. Ate bannayuganda bagenze okwetoola ensi yonna gye bagenze kati gye bali. Nze kama koogera nabalozaako lwe nali mu ggwanga lya Bungereza ngenda okufuna obujjanjabi. Bannumba ku ddwaliro ne bandagako omutima, ne bannumba ku wooteri ne beekalakaasa, nabulwako wenywa amazzi ng'ate nali nina ebinnuma. Kati bwe mba nga nze bannemesa obulamu, kati ate mmwe oba ffe ffenna tugenda kubeera tutya? Oyo bamuyita Amaama Mbabazi nga bw'abagamba. Nakandi Winifred, gwe wali muteeketeeke, ky'oli mu kukola essaawa zino eno, kyo wali olina okukola, aye tewali kyozzaako. Omuntu yekayekayeka asobola onze okuntiisa essaawa zino olwaleero ye muntu alina ambulera n'agamba nti mulindeeko ngenda babuulira kyenzizaako. Kuba oyo aba alina ambulera yaffe, naye ggwe eyali omuteeketeeke gwe tumanyiiko ne ku information yo. Ani akumanya okuleka Anita Among simanyi Bannyamutoolo ba Museveni? Gwe olowooza mbu nno bo bakama abo naawe kennyini nnyini temukimanyi nti nno obadde tosobola funa kaadi ya NUP? Olaba ne wali badde ng'okimye kaadi ya gundi ya Umani Kansala Kampala Central, watusobola gifuna. Newe yali badde ya kansala watusobola gifuna. Ne kati guno omulimu guno saa zino gw'oli mu kukola gw'olina okukola. Gwe Nakandi Winifred toyina njawulo na Nambi wa Kawempe North, toyina njawulo. Mwe muli bateeketeeke. Kati gwe obadde tosobola na kulinda vet, kirabika n'okubeera ne vet yennyini nnyini ogitidde. Obadde ogenda kwogerayo ki? Ate bafuutu soja baaboola gwe. Ne bafuutu soja ba NUP temuli bango. Kino ekyana ekiyiika obuyiisa amata ekitiribiita. Obasanga omusanga fuutu soja agamba kannebeere ku kashaloni kange, kashaloni ka Bobby. Abaana baakuboola. Abaali badde bakuteerayo ko ekigundi nabo bagamba tetwesembereza katwa, tetwesembereza sitaani. Kati saa zino oli mu kukola mulimu, oli mu tukakasamba ogenda tubuulira ekiddako. Tewali kiddako ky'ogenda tugamba, kubanga ekiddako ky'oli mu kukola essaawa zino eyo kyennyini ky'oli mu kukola ky'obadde ozzaako. Mbogera tugamba ngenda mu NRM, ate takimanyi nti noli wa NRM. Mbu wangenda mu Wampuuga, ate takimanyi nti Mpuuga akolera Museveni. Iwa nti ngenda mu simanyi PFF, ate atakimanyi nti Balukwago bakolera Museveni. Kati kiki ky'ogenda otugamba kitutiise? Nakandi Winifred, olaba abafuutu soja ku bulungi bw'oliko baakuboola. Watabawe wadde n'omwana akusiiyasiiya. Mbogenda funa ekyozzaako. Amandi wano bajjukiza ntugenda mu kalwako okwekalakaasa. Tetuyina komanda. Ffenna ffe bakomanda. Tugenda mu kalwako okujjako gavumenti ya Museveni. Ekyokukola mukimanyi. Akalu tugenda mu nga ekyokwekwasa. Naye tukomekkereza tukola Nipaalu kye yakoze. Bwe tubyogera muyinza olowooza tubanga abasaaga. Tukomekkereza na Nipaalu kye yakoze okujjako gavumenti ya Museveni.
tugenda kukomekereza na Munipaali kye yakoze naye nga ekitutwala mu ekyo ke kalulu ka 2026 ke tugenda mu nga ekyokwekwasa okujjako Koni original Koni kati kimanye nti gwe komanda yonna gy'oli gwe komanda naye nga mukyala Nakandi Winifred wamma otulabyeko nnyo otulabyeko nnyo obulungi bwo oli mulungi naye ekiri kye bagamba nti obulungi bwamusala nga tewaliyo foot soldier akusiyiza nako wadde